Yeah, Kadama TV. Tufunye bakadaama bangi nnyo ne bassekadaama ddala kusinga bakadaama abannyonnyola ku nneeyisa y'Abawarabu bagamba nti babeera nabo mu nnyumba y'emu, balya nabo, basula wamu, babeera mu shelter oba ku roof emu ne babeera nga babamanyi endya n'ensula. Kadaama akugamba nti omuntu omutuufu yekka okunnyonnyola Omuwarabu y'ani, Omuwarabu omutuufu. Kadaama yekka y'asobola okumukunnyonnyola lwa nsonga babamanyi endya, ensiiba, enneebaka na buli kimu. Bagamba nti mwe babalaba wano nga batambula temubamanyi era bakigezaako n'okubeera nga abantu abafumbo mubalaba wano naye bo bennyini be babeera beemanyi bwe badda ewaka be babeera beemanyi. So Kadaama ono ayagala otunnyonnyola Omuwarabu omutuufu ye bw'amulaba oba ye nga bw'amuyize oba ye nga bw'amumanyi. Omuwarabu omutuufu ku Kadaama ono y'afaanana atya? Halo nnyabo, oli Kadama TV? Salaamu alaikum, Mr. Kadama TV. Mpuliriza emboozi y'omuwala Shadia. Shadia ngiwuliriza bulungi okuva gy'eva nakati weetuuse kuba buli ky'oteekayo nkifuna. Naye ku nsi ya Mukama omuntu omuwalabu mulimba, omuntu omuwalabu awaayiriza era byagamba oyo mukama we mpunu abadde amuyisa bulungi empu Sadiya ye mubi. Tosobola kukola mu nnyumba y'abaana abantu nga tokola mirimu, kubanga ne bwe tuba tulwadde batugamba bakukebera ng'oli mulamu olwadde ki tewajja kulwalira eno wajja kukola. Kati Shadia tasa kulimbira n'alimba mbu boosi wamuyisa bubi ate ne boosi aleke kulimba kugamba nti abadde teyeeyisa bulungi n'akola emyaka 2 n'agimalako nga yeeyisa bubi n'abeerawo. Baleke kulimba. Bannange nkuwulire Mr. Kadaama nga watudde n'olombojja omuwalabu oyinza okukeesa ku nneeyisa yaabwe. Bw'otoba mukazi mugumiikiriza, abantu bano tebagumiikirizika era kyova olaba abaana bangi nnyo balemererwa ne badda ewaka. Omuwalabu yeeyagaliza yekka. Olunaku lw'anaakuwa omusaala, kati ze nnaku zira ze tulimu si ze z'omwezi ogenda okuggwako, tuli kukaasa mmeeme. Omuwalabu asobola okuwalambya n'agamba takuuta siiringi olw'okuba agenda kusasula ssente nga gy'obeera emirimu gy'okoze okuva emabega nti tegimala, nti gino gy'agenda okusasula essaawa zino ez'emyezi omwezi oguweddeko nti ayagala akwongereko emirimu ndowooza ssente ziggweeyo ng'ate omwezi ogukoleredde. N'otuuka n'okujulya n'ogamba singa teguggwaako ne gutuuka mu nnaku z'omwezi 2 n'ogamba omuntu afudde. N'atuuka okukugamba ofume ebweru otuuka okulonda ewatali kasasiro n'agamba londa. Bane mbabuulire Mr. Kadaama, osobola olombojja omuwalabu n'obudde ne bujja. Omuwalabu si mwangu. Omuwalabu ye muntu akyuka. Omuwalabu akyuka n'akwegaana nga n'agamba simumanyi simukozesanga nako. Nina mukwano gwange yakola emyezi gyali 6 nze ndi eno mu Oman. Mukazi wattunga ennyumba nnene fulo 3 ate ng'omukazi tasiima. Mukazi we yali tasiima n'ayagala akole emyezi 6 adde awaka. Bwe yeekyanga n'abika ne bamuza ku ofiisi ne bagamba alimba. Kati bwe baatuuka eyo omwana n'adduka ku poliisi, baboosi be ne bamwegaana bo tebamukozesanga nako. Kyokka ng'ate abakozesa emyezi 6 baamwegaana kuba yakola emyezi 6 nti balina mutwalana mu ddwaliro kufuna akandaga muntu keenu.
nze nkubulire Mr. Kadama mpuliriza emboozi ya Shadia naye Shadia mutuufu tosobola kubeera wa Muwarabu n'omalako kuntula kiti ng'oli mubi nga tokola. Omuwarabu ye muntu omulimba, Omuwarabu ye muntu awaayiriza, Omuwarabu ye muntu akyuka. Ye bannaye ennombo gye kindeke ki? Nze nakunyonnyolako emabekaawo embeera gye mbadde mpitamu. Mbeera ye Mr. Kadama yannyega nga tekontakiti yange yaggwako mu mwezi ogw'omukaaga, naye omwezi ogwo nalabiramu ebikulu nga ninga nze yatuma korona ki. Mukazi nankwata nanteeka ewa nnyina naŋŋamba takyalina ssente zensasula. Neŋŋuma ninga kankole ewa nnyina kiba nansasula. Naye omukadde yacunya nze n'awatali mumatidde nengumya embeera y'okubeera nga newendi oluusi ebiseera ebisinga bwembeera nentuulako emisana nga tewali na AC ebbugumu nerinjokya omubiri gwonna gwafa. Omukyalo wange nampa wiisi 2 mbeere nga mbaviiridde. Nanteeka ku bunkenke era nakusindikirako ku amaloboozi gange nga nkugamba mukazi yanteeka ku bunkenke ne mumatira. Naye bannange okwesiga Katonda nakyo kintu kikulu. Nesiga Katonda neegayirira nga bwe kisoboka. Neegayirira Katonda kubanga ndaba nga sirina gye ndaga, wiisi 2 zampadde nga zigenda kuggwa ku sirina gye ndaga. Nange olwamala nenteekawo embeera kubanga nze engeri gye mpuliriza pulogulaamu zo zonna Kadama TV watugamba bw'oti bw'oba ng'ombadde okyasobola okukola nga bakamaabo si babi gumiikiriza okole kubanga ne Uganda si wangu ate n'abantu baffe beetaaga ssente oluusi ne weebalaabalamu nga toziina. Kati omukyalo ono bwe namugamba nti nze bw'oba tokyasobola kunsasula mpa paasipooti yange neeyiye sinina wantu gye nsobola olagako ofiisi ne banfunira ennyumba endala. Omuwarabu y'atayagaliza tekyamuyisa bulungi era ayagala kuntikka butissi kyokka nga ne mu kuntikka ayagala nteeko ssente za paasipooti za tikiti. Naye mu bumaliivu bwe nnina nja ziteekako naye nze siddaka kubanga nkyalina amaanyi agakola. Mukama alampadde ennyumba endala nkyatwaliriza mpola mpola. Mukama anteekeko ekisa nkyakola mpola mpola. Nja kukkiriza agigule Mr. Kadama ekyokukola nkimanyi. Bwe yawulira nti ngenda kukola ewalala nkole ewalala bo mbaleke wano lwaki takozesa nga akozesa obwereere naye nga tukoledde walala. Kale kumpuliriza emboozi z'abaana abamu Bakadaama bonna batuufu ku mbeera ze tuyitamu eno. Abamu basirika busirisi embeera abaana abangi beenyiga. Embeera y'eno si nnyangu. N'obeera n'omuntu nga tasobola nakugulira bintu bikozesebwa naye nga ku ofiisi wali ovaayo olupapula baalumuwa olw'okugulira requirement zonna ez'okukozesa. Kale si byangu. N'ekintu ekirala Mr. Kadama kye mbadde ndesseeyo nze wentiira Omuwarabu era mmutya, nze mmutya era atamutya gwe ntya. Olunaku lwali lumu biseera era byali bya Yidi. Omuntu wa Oman ye muntu azunza. Omuwarabu wa Oman osayirenga ennyumba emu n'okola mu nnyumba 2. Bw'agenda ewa nnyina takuleka n'ewa nnyina era oba ogenda kukola. Kati nze nkoze mu nnyumba 2 nengumira ssente ezo entini enguma ne mmalako.
lwali lumu ebiseera ebyaliira ya nnaku nkulu nze bwe nteera Omuwarabu ne ngamba nti Omuwarabu mulimba ate awaayiriza nga tuva ene wa mukadde tugenda etuddayo ewaffe e Muscat tutuuka mu zino supamaketi zaabwe ennene ezo ennene zibeeramu ebintu ebiyitirivu bali balina bye baagala okungula ezaali ngoye sikuba liraali yidi naye nga tuyingira mu supamaketi buli muntu ng'alina ensawo ye mu ngalo buli muntu twali bana buli muntu alina ensawo ye mu ngalo Omuwarabu ku ssente ye bw'aba mu nju alinamu ssente ekisenge buli kiseera aba akiggala naye ng'omuwala asembayo omuto oba ddala kituufu ssente yali aziyina oba yali taziyina ng'asuubidde nti nze ndowooza nnina zeetereka batwale twatuuka mu supamaketi omwana oba ssente zaamugwako ekituufu oba yali aziyina oba yali taziyina zaali byalo 6 kubanga baagulanga ebintu byabwe nga nze ndi mabega nti ne bayingira nesigalira ng'emabega buli muntu alina ensawo ye bannanga Omuwarabu yanneefuulira bwe twatuuka ewaka ssente z'omuwala zimaze okubula banoonyeza zibuze kubanga nze nabalinga wala kubanga bo baali balondanga ebintu byabwe nga oluusi babimpa nze nekwata bintu tebampanga nsawo omanyi omwana omuwala bwe yatuuka ewaka bwe yanneefuulira mu supamaketi kamera zendabye nga nziba nze nziye ssente ne mubuuza ne mugamba ensawo yo ginkwasizzaako yakala nze ndi muntu omusirise nange ne mubwatukira ne tutabuka enju nekoleera omuliro ne mubuuza onkwasizza ku nsawo yo ogimpaddeko ne mugamba ne ngamba mukama wange kuba muganda wa mukama wange omuwala asembayo eyanzibikiriza ne mugamba munvuge muntwale ku ofiisi entwale ku supamaketi kamera bazikebere kuba kamera zikola ssaawa 24 zikebera twabaddeyo ssaawa mmeka bandage ne we nakwatidde mu nsawo yo nga gwe kennyini gwagiyina nenziba mu ssente zo tuleete ku luhani ne mugamba gireeta ate nange bemala ogyogereramu naawe ogyogereremu gambe nti muwaayiriza si yabbi bannange baaswala yabakalira ku matama baali bamanyi nti nziina eziri awo bajja ne mbagamba mukebere eruumu yiiyo nti bajja kugamba nti oba omusaala tebampadde nti nziina ziri awo nengamba mukama wange gweoyina n'omusaala gwange essaawa zino tonnagumpa nina ebizibu byange ewaka abaana bange balwadde nindiridde ggwe kale ate omumuŋŋamba nti nzibye ssente ne mbagamba sirina ssente zinnaakutteko ate mba musobola munvuge mu bwangu muntwale ku ofiisi yange entwale bakyekinga ekamera bwemanze nzibye ssente zammwe njazibawa bannaye mbabuulira omuntu omweru nesitaka amatiivi owuliriza erimu n'ogamba waayi kansooke mpulirize bannange ng'embeera gye bayitamu naye embeera mbi omuntu omweru muzibu Omuwarabu mweru naye omutima gwe muddugavu Omuwarabu asobola okukusala nga leero ku makya munyumizza bulungi ekiro n'akutuga nze akati Omuwarabu gwe mutya era we mpulira abaana abamu nga bagamba nze ndi bulungi nze nina bosi wange tuli bulungi nnyo tetugaanye mwebali naye ng'okwefuulira tekitwala ddakiika nze omukazi wange yanneefuulira era buli omu bwe namugamba embeera gye nalimu okutandika paka okumalako contract embeera yantandikira okumalako contract nga mbuze emyezi 2 korona we yajjira awo baggala ebisaawe omukazi omulimu ne kutaataagana nali kyalina na ssente za kunsasula naye buli omu yeewuunya nga ffe tuli bawamu kuba simulinamu tabbu era simulinaako buzibu nze naye omuntu bw'agamba nti genda okole mu nnyumba endala akujja mu yiye ogenda okolera ennyina bingi byosanga naye ng'omuwarabu si mmere ate omuwarabu mulimba omuwarabu awaayiriza abbiikiriza ye bannange nga watudde n'onyuma emboozi y'omweru buyinza okutya ne buziba